inna alladhina qalu rabbuna allahu thumma istaqamu tatanazzalu alayhim almalaika alla takhafu wala tahzanu wa abshiru biljannati allati kuntum tu'adun. Allah tugamba mu tteeka lino mu Qur'an al-Karim abagamba nti mazima ddala bakkiriza Allah tabaraka wa taala ne banywerera ku ddiini mu kaseera ak'okufa bamalayika bajja gye bali, kubanga omuntu agenda okufa ekisookerwako kulaba bamalayika. Kasita olabanga bamalayika manya tosobola kudda, teri ayinza kulaba bamalayika n'akomawo eno waffe gye tuli. Sayini ezimu ku sayini kwotegerera nti ŋŋenda olunaku lwolira bamalayika nga bwe yatondebwa n'ogiraba. Kati omuntu alaba malayika kyasooka okufuna shiddatul khawf, okutya okuyitirivu. Toyinza bw'otatya, kubanga ekitonde ky'otunulako tokifumiitirizangako bwe kyozaalibwa. Gw'ojjukirayo olunaku lwonna lwe wali otuddawo n'ogamba nti oba malayika eringa enjovu oba eringa jjagwa oba eringa gundi, wali okikozeeko? Tosobola, kuba tolina kwotandikira. Ogigeraganya kitonde ki engo, kubanga yenkambwe ne lion. Kati ekitonde ekyo olunaku lwosi esekendi gy'osooka okikubako eriiso otya, okutya okutagambika. Naye Allah tugende nti tatanazzalu alayhim almalaika, mu kaseera k'okufa bamalayika bajja gy'ali. Olubalaba libasobola okumuga nti alla takhaafu wala tahzanu, totya era teweeraliikirira. Ekyo ekitendo okukifuna nga bamalayika ebakikugamba nga bakasooka okubalaba kye basooka okugamba, oteekeddwa okuba nga obadde munywevu ku ddiini. Allah atunyweze. alla takhaafu wala tahzanu, totya gy'olaga mu maaso, teweeraliikirira gy'olaga mu maaso, wateekateeka. Allah yasiima. Totya teweeraliikirira gy'olaga mu maaso, wateekateeka. Allah n'asiima. Ate totya teweeraliikirira mu byolesa emabega, abaana, omukyala, emmaali yange gye nnwanyiridde, n'engenda mu nsi zaawa, n'empakasa. Teweeraliikirira byolesa emabega, abaana, mukyala. alla takhaafu wala tahzanu, totya teweeraliikirira. Allah agenda bitwala mu maaso. Yedduwa nabbi gy'asomera musajja we jeneraali Abi Salama, wa khulufuhu fi aqibihi. Abantu bebalese bino ebisigadde emaali, baana, mukyala, bateekemu omuntu atagenda bajuza. Mukyala agambye nti omwami wange yagenda, abaana bagambye kitaffe yafa. Awasobola okujjawo omusajja omulala, abaana nga tebajulirira, ng'abaana tebajulirira daddi yafa, nga balabira ddala nga daddi bw'ali. Naye wayinza okujja omusajja mukama wange, ensambagere, ekikomando, militale, nga bwe bulamu buli waka, ne bagamba nti daddi waffe ng'akyali, bwe sitwabeeranga bwe tutyo. inna alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alayhim almalaika alla takhafu wala tahzanu wa abshiru biljanna. Era bamalayika bamugambira nti Allah akuwadde ejjana allati kuntum tu'adun. Baseeka gyabadde basoma mu kutuba, eyo ejjana bujjo gy'owulira bamashekhe bagyogerako, Allah agikuwadde. Naye ekyo okifuna mu sekendi esooka nga wakalaba bamalayika. Tekifunwa nga bamalayika bakaggulawo bati oluggi, batunuddeko bwoti nti mukulu tutya teweeraliikirira, byonna biri okke, gy'ova wali okke, gy'olaga wali okke, teweeraliikirira. Ejjana Allah agikuwadde, kubanga mu kaseera ak'okutya, akaseera ak'okufa kalimu entiisa y'amaanyi ku sayidi zonna. Ababeerawo awo ng'omuntu waabwe afa, balaba sayini z'okufa batya. Ne munaffe yennyini agenda okufa yennyini ali mu kaseera mu mirimu gwe bakolako emirimu, naye aba mu kutya. Omukkiriza lwasooka okusanyusa n'ebigambo ebyo nti totya teweeraliikirira, gy'ova wali okke, gy'olaga wali okke. Allah atwale nga tusinga. Ne bamwongereza nti wa abshiru biljanna, atugambye tugende nti ejjana ewedde ogirina. Naye ako kaliko ennyingo bbiri, inna alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu.
abagamba nti Allah imulezi waffe amakulu nga bwe wabitugaana bwe tubireka byatulagira ebirwajju bwe tubikola thumma istaqamu ne wayitawo emyaka 3 ng'akyali ku kyeyaliko luli kubanga al istiqama kye bayita okunywerera ku ddiini kwe kuyita emyaka 3 nga salatul jama ekyaliwo kwe kuba nti luli wali osala jama Allah n'aleeta ssente jama n'esigalawo kwe kuba luli wali osala jama nga ssente weziri ne ziggwawo n'osigala mu jama nga bwe wali obikola myaka 15 emabega nga nakati wabikola mpozi nga wayongeramu maanyi mu ddiini kye bayita istiqama ekyali haramu myaka 10 emabega nakati kiri haramu so se ekyali haramu myaka 10 emabega kati kiri halali okukwata abakyala mu ngalo baalisomesa kiri haramu kale luli nali sibikola nno naye kati oba kiki omanya istiqama teriwo era tefunwa temala gafunika istiqama waite emyaka 2 nga salatul jamaa salati subuhi salati ishai maghribi nga bikyali mu jamaa nga luli kubanga olusi bibeera mu jamaa lwakwasi tuli bize kasite emirimu girabika okolera minisita oddamu noddamuli ogattangate ku lubalaza gira okulubaza nsimbule bwe natuuka eri nsaleesha nsimbule ntwale emaali y'omugagga istiqama ekyaba kifuna abena istiqama inna alladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu nga bwe yali abikola emyaka 2 emabega nakati salatu istiqama ekyo bakiwa ku last minute wali nga yakakyuka ave mu life nayingira life ya akhira kubanga okufa muteeko miteeko gy'olunaku lw'enkomerero oba otandise akhira kasi otandika okulaba bamalayika oba otandise akhira enkomerero betandise era life eddaka awo gyogenda okuwangalirawo yeeyo bweba ya miggo ng'omanya n'eri yonna miggo salatu saasi bweba yabyengera mirembe manya yonna bwegenda okuba bano bennyini abaza okukolako engeri gye bajjamu n'ebigobeso kugamba biba bikulaga kubanga banakima omukyamu Allah bagamba nti wannazihati gharqa wannashitati nashta Allah ayogera alayira bamalayika bakandula emyoyo gy'abajjemu olukandula kusikambula kubanga okusikambula kitegeeza kulumya kutukirayo nakusimogola ate wannashitati nashta n'alayira bamalayika abasobola emyoyo gy'abakkiriza olusobola kitegeeza mpola nabwegendereza nabutateekawo pain salatu saasi wannazaati gharqa wannashitati nashta bombi abalayira yeyabakola era yabalagira